Barbara Eva Kirungi omwaka oguwedde yali amaliriza diguri ey'okusatu mu University ya Bergen n'akola okunoonyereza ku mugejjo. Yakizuula nti wakati w'ebitundu 25 ku buli 100 eby'Abafirika ababeera mu bibuga nga ne Uganda tebuzeembu, emibiri gyabwe gyagejja ne giyita we gyandikomye era nga tebeesobola nga kiva ku butakola dduyiro. Ate okusinziira ku minisitule y'ebyobulamu, wetwogerera Uganda ekozesa ensimbi nnyingi buli mwaka ng'eweereza bannansi okujjanjabibwa ebweru w'eggwanga endwadde ezandibadde zeewalwa singa babadde bettanira okukola dduyiro. Being physically inactive is a major risk factor for developing non-communicable diseases such as cardiovascular diseases, cancers, chronic respiratory diseases and diabetes. Kino kitanudde minisitule y'ebyobulamu ekulirwa Jane Ruth Acheng n'etongoza olunaku lw'okukola dduyiro okumanyisa abantu obulungi bwe n'okuziyiza endwadde eziva mu butakola dduyiro. The Ministry of Health will be marking the National Day of Physical Activity every second Sunday of July every year. Olunaku olusookedde ddala mu ggwanga lwakubaawo nga 8 omwezi ogw'omusanvu era omukulembeze w'eggwanga yasuubirwa okuba omugenyi omukulu. Minisita Acheng ategeezezza nti buli muntu kimukakatako okukola dduyiro buli kiseera omuli okuzina, okubuuka emiguwa, okudduka, okuwuga n'ebirala ebikuuma emibiri nga miramu. The World Health Organization recommends at least 150 minutes of moderate intensity or 75 minutes of vigorous intensity physical activity per week or 30 minutes of moderate activity per day. Enjiri eno yakubunyisibwa mu masomero aga wansi ne mu university ne mu malwaliro agali mu byalo mu buli district okwetooloola eggwanga.